Mujje baleka balungi abagalwa abampuliriza yonna gye musinzira okubanga ate mujje kumiddeko mu dakiika eno yennyinigira kubanga ate ntandikira ku mukulu eyagenze maaso okubanga ate atuva ku maaso eyabadde amanyiddwa nga Robert Kagolo eyabadde omukozi ku Star FM emunyenye y'eggwanga era ng'ono yaliko pulezidenti w'ekibiina ekitwala bannamawulire ekimanyiddwa nga Uganda Journalist Association. Ono nno yakubibwa amasasi mu kiro ekyakeesa olunaku olw'eggulo era nga kigambibwa mbu abagenda mu maaso okubanga bakola ekikolwa ekyo tebali balala bali ba LDU wabula nga ate babiri bakwatibwa era nga bali ku poliisi bagenda mu maaso okubanga ate babitebya. Okusinziira ku mbeera nga bwegenda mu maaso lyo ejje lya UPDF lyavuddeyo bwe lityo ne lyeyama okubanga ate likola ku maziika g'omukulu ono. Enkola ng'era yaliwo ku mugenzi amanyiddwa nga Archbishop Cyprian Kizito Lwanga. Kinajjukirwa bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okufa gavumenti yavaayo n'ebeera nga yeeyama okukola ku ebyo ebinaaba byetaagisa mu kuziika kwe okuviira ddala mu ntandikwa paka ku nkomerero. Kye kimu ne kyagenze mu maaso okubanga ate kibeerawo ku sayidi y'omukulu ono. UPDF yagenze mu maaso okubanga ate yeeyama okukola ku by'amaziika bye. Naye kinajjukirwa nti famire y'omukulu ono yagenze n'essanga embeera enzibu ddala anti ono yabadde wakubiri. Kinajjukira nti olunaku olwokusatu muganda we mu famire y'emu eyo yagenda mu maaso okubanga ate aziikibwa mu wiiki y'emu eno era nga naye yasooka kubuzibwawo ate oluvannyuma omulambo gwe ne gusuulibwa era we gutyo ne guzuulibwa ne guziikibwa ku lunaku olwokusatu. Kakati nno naye n'abeera nga naye agoberera mu kkubo ery'okufa. So nno twongere okubanga ate tusabira emyoyo gy'abagenzi giwumule emirembe ne famire zaabwe Mungu ayongere okubanga ate azigumya. Okuddako ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya Honorable to be yes fena tukimanyi bulungi nti ono yatwalibwa mu ggwanga erya USA okuva wali mu ggwanga erya Kenya nga ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala nga obujjanjabi buganye okubanga ate bumukolako nga yeetaaga obujjanjabi obusingako awo. Wenjogerera bagenze dda mu maaso okubanga ate bamuyisa mu mashini ekenenulamu ebikyafu oba obutwa mu mubiri gwe ky'oyinza okuyita detoxicating machine. Yes gye bagenze mu maaso okubanga ate bamuyisa ngera bwolengera ebifaananyi ebyo process bwetyo yagenze mu maaso okubanga ate etambula awo mpola mpola negenda mu maaso okubanga ate ebeera successful. Twongere okubanga tuteekamu essaala zaffe omukulu nayongera okubanga ate munange adda engulu kubanga eggwanga likyamwetaagira ddala ddala. Kantwala omukisa guno okubeebaza mwenna abagenze mu maaso okubanga ate mu subscribinga ku channel yaffe abeekumiddeko mwenna okuviira ddala emabega gye tutandikidde okutuusa kati nga mukyaliko mwebale nnyo mwebalire ddala ddala. Naye nga ensi yonna ekyetaagira ddala essaala anti njogera COVID-19 yazzeemu n'abaluka bupya era nga eggwanga erya India munange bali bubi ddala nga kigambibwa nti ekyeya kyazze kiri times 4 ekyeya ekyasooka. Okitegeera ddira ekyeya ekyasooka timesingemu emirundi 4 ofune ekyeya ekiriko essaawa eno era nga wenjogeera mu ggwanga erya India batokomoka butokomosi ebyokukozesa mu malwaliro bitono ddala. Amalwaliro gaabooze dda tebalina oxygen tebalina ddagala buli kimu kyasajjuse dda embeera yatabuse dda. Okitegeera mu bufunze COVID-19 yazzeemu okubalukawo. Ensi endala nazo zigenze mu maaso okubanga ate zitandika okuzzaawo lockdown mpola mpola era nga wenjogeera n'eggwanga erya Turkey limu ku ezo ensi ezataddewo dda lockdown mu ssaawa eno. Abaliyo musobola okubanga ate munjulira. Tekikomyawo gavumenti ya Uganda nayo evuddeyo bwetyo n'ebeera nga erangirira nti teri nnyonyi esituka ng'eva wano ng'eyolekera mu ggwanga lya India ate mukadde ke kamutekkiriza nnyonyi kuva mu ggwanga lya India kubanga ate yeesoga eggwanga erya Uganda lw'ensonga nti ebintu byagenze dda maaso okubanga bisajjuka eruyi eyo. Twongera okubanga twesabira kubanga kigambibwa nti kino ekyeya ekyazze kyo tekiriiko kusaaga tekiriiko muniino byonna bikwasa nnaku njereere. Okuddako ku side eno ab'ekibiina ekya NUP bagenze mu maaso okubanga ate beerajanira oluvannyuma lw'omusajja agambibwa okuba nti mulalu okubanga ajja n'agumba ku offices zaabwe ezisangibwa wali e Mukono buli lunaku. Naye kyagenza okuzuulibwa nti omusajja ono si mulalu olw'ensonga nti aleetebwawo ekiro ssaawa 10 oba ku makya ssaawa 10 n'asuulibwawo emmotoka eya grey ekika kya Primo baleetawo muleete ne basuulawo musuule. Kigambibwa nti yandibanga alina byagoba okusinziira ku information nga bwetambula naye nga akakasiddwa nti si mulalu wabula yeefula bwefuuzi mulalu era nga kigambibwa nti amazeewo ennaku eziwera ng'agenda mu maaso okwerimbika mu kifaananyi eky'obulalu.
Yo mukuru omwogezi w'ekibiina kya NUP omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi yavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira aba The New Vision olw'ensonga nti bagenda mu maaso okubanga bawandiika information etatuukiridde ku ye ne ku kibiina kya NUP. Kinajjukira bulungi nnyo nti waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga kiraga nti kiwandiikiddwa aba European Union mu Uganda nga bagamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kubanga ate alayira oba tajja kubanga agenda mu maaso okwerayiza. Jukira nti okulayira kukoze ki kusembedde okitegeera. So yo European Union nevaayo negamba nti ekiwandiiko ekyo kiri fake. Okitegeera neerumiriza nti ekiwandiiko ekyo kigenda maaso kubanga kitambula tetunaba kubanga tukifulumyako kiri fake sife abakikoze. Wabula ate ekisinza okubanga kitabula omukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi kwe kuba nti The New Vision egenda maaso kubanga etambulira ku kiwandiiko ekyo abakulu aba European Union kibamaze dde okubanga ate bakonfaminga nti kiri fake oba okitegeera era negenda maaso nebategeeza nti mukola kyaki ekyo okulaba information gye mulaba nti already bemugamba nti bebagiwandise bagamba nti eri fake ate mwe nemulemerako nemusigala nga mugitambuza nga mulaga nti ddala ntuufu. Ekigendererwa kyammwe ki okitegeera mu bufunze bagezaako kubanga ate bakyankalanya abantu ba NUP mu ngeri emu oba endala. Tebakomyawo bagenze maaso bennyini aba The New Vision okufulumya obubaka obulaga nti omukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya NUP yagenze maaso okutegeeza bannayuganda nti saawa eno banoonya omuntu anaakulembera ekibiina kyabwe. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakikulembera naye tanaba kubanga aweebwa buwanguzi bwe. Kati bano bavuddeyo ne batutegeeza mbu omukulu Ssenyonyi yabategeezezza nti banoonya omuntu anaabakulira olw'ensonga nti Bobi Wine teyagenda maaso kubanga ate ayitamu ku ntebe ey'obwa president. Wabula avuddeyo n'abategeeza nti mufaaki nabawadde interview ne mbawa information efaananako bw'etyo mulekerawo okubanga ate mukola ki mumpayiriza. Mu bufunze The New Vision egenda maaso okubanga ate spreading false information ku kibiina kino ekya NUP naddala nga yeetoolera ku mukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi. Olunaku olw'eggulo yabadde Friday yabadde Juma abakulu bano ab'ekibiina kya NUP beekuŋŋaanyiza bulungi nnyo ne bagenda maaso okubanga ate balombeddwa nga basabira abo bonna abafiiridde mu struggle oba abafiira mu struggle betumanyi nti bangi ddala ne batakomaawo ne basabira abali mu makomera abetumanyi nti nabo bangi ddala ababuzibwawo buli omu afunye embeera asanze embeera enzibu gattako n'okusabira eggwanga lyaffe wamu olw'ensonga nti nalyo teriri bulungi liri mu matigga. Yes bagenze maaso okulombeddwa ate nga tebakomyawo munange bagenze maaso okubanga ate bawaayo ebirabo eri families z'abantu abo abafiirwako abaabwe abantu baabwe abali mu makomera kwegamba ng'engeri y'okubabezaawo kubanga heads of the families abasinga obungi tebaliiwo mukadde kano. Ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okubanga ayongera okugumya bannayuganda nti kino kyonna kye kiri kijja kuba kiggwa mugume tebinaba kubanga biggwa enekyali ntandikwa ya lutalo lutandika butandisi. Naye mu byonna kye twagala tetwagala kubanga tukozesa force tetwagala kubanga tuyiwa musaayi wabula twagala tuteekewo enkyukakyuka mu ngeri ey'emirembe era ng'alina n'obubaka bwe yagenze maaso n'abeera nga ate alekerawo bannayuganda bungi nnyo wabula ngenda kubanga ate nkusunirako osooke owulireko tweyongereyo mu maaso. Realizing nze ng'omuntu nti eddembe tebalikuwa oba olina odditwala nalo. So eddembe lyaffe Museveni si yajja oddituwa ffe tugenda okulyetwalira. Ayinza okulowooza nti atupoyeseza kati naye ajja twekanga bwekanzi. Manyi nti afuba nnyo okubasigamu bambega era nammwe bwe muba mutambula mutamubeere bagezigezi nga ki abo mujja kukomawo ku nsonga eyo bankakasa montegedde. Naye njagala okumaliriza nga mbategeeza mikwano gyange nti kaweefube gwe tulimu tuli ku kituufu tetulina tteeka litumenya tetulina musango maaso g'amateeka maaso g'obuntu bulamu ne maaso ga Katonda. Yensonga lwaki n'abo abatunyigiriza beekwasa buntuntu bulala. So tugende maaso nga tulemeddeko. Jjajjaffe jjajjange omukadde Ajat Aisha Kyosembonanya e Masaka yanjigiriza ekintu kimu ku busiraamu. Yangamba nti mu busiraamu ekintu bwe kiba kikwesitaza bw'oba olina imaani emala kikwate n'engalo zo kikole ki kuba tosobola kijjawo
wakiri kyogereko bw'oba tosobola kyogerako wakiri kikyawe so sirowooza abali wano tosobola okulemwa okukola ekimu ku ebintu ebisatu. Njagala obasaba tusigale nga tuli wamu mikwano gyange, tuleme kuva ku mulamwa, obulumi bwe tuyitamu buleme kutujja ku mulamwa, twewale okwawukana mu ngeri yonna yonna, kubanga atunyigiriza awo watwagala nga twawukanye. Amanyi tulina obulumi bungi, bwe tuba tutulina bwe tumalirako obulumi bwaffe, amanyi tuyinza okemebwa okubumalira ate ku bannaffe. So tubeere wamu mikwano gyange, tusigale nga tutunula waje tulaga, tusigale nga tutambula naye nga tuli smart, nga tutambulira mulimu. Bano batakyemalira beekanga bwekanza agenda okutunula emabega ng'akawempe bakasseewo era ino. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala, z'abaami oba z'abaana, omuli ensawo, engatto, abaya ne shaliya, suuti, saati, t-shirts wamu n'enkofiira. Babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde. Bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road. Beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Omukulu ono yagenze maaso n'asiima buli kinnoomu agenze maaso okubanga ate awaayo 10 kye n'ebirabo ebyo bye bagenze maaso okubanga ate bagula basobole okubanga bawa famirizi zaabo abaasibibwa essaawa eno, abaafa, buli omu mu ngeri emu oba endala, abaabuzibwawo bonna bonna be tutamanyi na gye bali essaawa eno. Yasiimye nnyo n'asiimira ddala era nga nange wano nsinzira wano okubanga mbasiima mwenna mwenna abagenda maaso ne mukwatira wamu okubanga ate muwaayo kye muwaayo olw'abantu abo basobole okubanga ate baba bulungi. Fena tumanyi bulungi nnyo amawulire ga mwana muwala Rema Namakula aga birthday agagenda ne gabalukawo nti omukulu Dr. Hamza Ssenyonyi yamusitula n'abeera nga amutwala mu ggwanga erya Dubai ne famire ye babe nga munnange bajagulizeeyo amazaalibwa ge. Naye kinajjukira bulungi nnyo nti bano bombi basiraamu, omukulu Dr. Hamza Ssenyonyi musiraamu ate omukyala Rema Namakula naye musiraamu, naye ng'embeera eno yagenda n'ebasanga nga tuli mu kiseera ekya Ramadan ne bagenda mu maaso okubanga ate bakola ebintu ebifaananako we biti mu kiseera ekya Ramadan. Kino nno kyakyankalanya abantu bangi nnyo nnyini ddala era nga omukulu amanyiddwa nga Lumbuye Fred abazze bamugoberera bamulaba, gwe atamugoberera atamugoberera oba atamulaba ngera kubanga ate nkulekerawo wano akantu katono nnyo osobole okubanga olaba ensonga ye. Agamba nti eno yali diversion bagezaako kubanga ate bajja bannayuganda ku mulamwa bababuzeebuze naye nga ekiriwo ffenna tukimanyi bulungi. Kamukulekere ate oyongere okubanga weekuumiddeko. Nsigadde nze Fije nga bulijjo mubeere bulungi mweraba. Tulabe wano n'omukyalo ono w'obunnyo yali somemu ka Kenzo Lema ageze na kino ki boyfriend kye kiringa ng'ente za nadizi mubagi bano basiraamu oba bali ne munabagocha if I may ask mu kisiibo n'ogenda ku anemunu mu kisiibo era nga temuna nti diversion super nkiddamu mu kisiibo omukyala yayita omusiraamu n'omusajja yayita omusiraamu ayina ebintu bimulinganga ebyoya by'embuzi mubagenze Dubai simayo kulya ssente muli ku diversion state funded media zikuba ebifaananyi zibabeetera ku social media babeetera ku kiganyo kukwata kubanga mu busiraamu tekikirizibwa muntu ogenda ate simayo mugenze out mu kisiibo for what. Ate n'omukazi n'abulwa amagezi nti bamusettinga ekisajja ekifere ekibbi ekiriwo ku mission. Kati bwoba oyagala kumanya nti omusajja bamukusettinga busettings baani abakusettingira omusajja si kirumira mu ffere yakola arranged marriages z'abasajja bali mu gavumenti ng'oza kitakufunisa lubuto tazaala oba gwe atazaala ng'oza kitakufunisa lubuto tazaala oba gwe tazaala oba akazaala kavaamu kubanga bakimanyi bayagala basuleko omu era bakole diversion bateeko ekintu ekinatwala amawulire. My birthday, it's a diversion.
njagala baga omuntu asharinga ekifaananyi so my boyfriend wono wale muno simanyamuza ayina ebimere bimulinga ebyembuzi ennume oleta kana kazi kalema akampi ali kalinga ng'ekisumuze ekigula kabuyonjo n'obunya bw'akakazi akasute kalina amagezi mu kisibo omusiraamu ogenda out mu kisibo emisana mumunoonye eddiini z'abasajja abantu bali mu kusiba baona ebisobyo bamale mukola diversion kuba mala kuzuza mujja muzunga. So ebintu bingi bigenda maaso diversion bali mu kwokya masomero ezo na diversion ambao yagawandika kino gawandika